amalala okukkiriza Ukraine agende maaso n'okulabika nti yatandika okwerwanako mu mbeera emu oba endala baguyita Taurus KEPD 305 cruise missile. Kati ngenda kudda nkubuulire ebigikwatako nengotegedde nti zimu kwezo ezigenda okukkirizibwa Ukraine. Lwaki basajja batabuse bagamba nti bannange omusajja tumutaddeko natti biganye, omusajja tumupushinga adde wakiri ku meeza tuteese olutalo lugende maaso n'okulabika nti luggwa. Abasajja bayitibwa Abarasha balabika nga tebali wiringi bo, kyebasinga okulabika nti bategeera kulwana, kyebasinga okuba nti bategeera kulwana. Kakati Donald Trump yavudde n'agamba nti naye tamanyi kyatuuka ku Vladimir Putin kubanga baali bateesa naye era nga baali basuubidde nti olutalo luno basobola odumaliriza mu ngeri ey'emirembe. Kale no wabaddewo essuubi naddala nga Donald Trump omukulembeze wa America abadde akiggumiza lunwe nti America erina enteekateeka obaoli okulembera mu byonna olutalo lugende maaso n'okulabika nti luggwa. Wabaddewo okupushinga Russia ajje ku mmeeza newankubadde ajja yeematira, ajja yeeraga ateesa tateesa eggwanga etibwa erya Russia. America badde akikulembeddemu naye bagenze okukitegeera nti omusajja alabika mulalu Vladimir era nga ekyasinga okuwulira lulimi lwa mundu. Omurasha tomubuulira birala, tomugamba nti kuteesa, tomutiisa, tomukangana natti, yawulira olulimi lumu mundu. Kati America alinye mu kyawakati bazzeeko ko katono emabega baagala okwetegereza akasajja tugenda kukakolera ki? Akasajja tugenda kukakolera ki? America bejiweddeko, Donald Trump byamuweddeko. Kakati ekiriwo kye kino eggwanga etibwa erya United States of America omukago gwa Bulaya amawanga agalimu bagambye nti ekyokkola tuyinza okuba tetukirina kubanga tupushinga wabeerewo negotiations batule ku mmeeza olutalo luggwe, naye Russia alabika tali willing, tetusobola kulinda, tetujja kuzingira mikono mabega ng'ate omusajja amalawo Ukraine tuveeko naffe kyetukola okuteesa tebakugyeewo naye balowooza nti basobola Russia okumupushinga ateese kubanga ebiriwo akaseera kano byonna bye bakoze tannaba ku nkiddamu wano buli lunaku mbagamba nti abazungu balowooza nti bajja kupushinga eggwanga lya Russia ku mmeeza nga Russia aweddemu. Balowooza nti butulamu Ukraine ebyokulwanyisa n'amukuba olutalo ne draginga on ng'eno tumusibye. Bakwata Russia ne baagala bamusibe amagulu n'akozesa emikono. Ompulya bulungi, abazungu bakwata Russia ne bamusiba amagulu n'akozesa emikono, ne bakwata emikono ne bagisiba n'atandika obbakoona omutwe, ne bakwata omutwe ne bagusibira ku nkondo n'abakubisa akabina. Russia okitegeera kati kwegamba nti Russia wakati mu byonna ebibaddewo just mbadde nko kyakulabireko otegeere nti eggwanga lya Russia eryo lyolaba balikoze buli kimu appetite y'okulwana ebaggweko bakkirize bave ku munnaabwe Ukraine, naye abasajja tebapo wakati kibaweddeko kubanga ekibaddewo ekibadde latest n'okulaba nga mwami Zelensky abadde atambula nnyo nga baagala olutalo luno waakiri lugende maaso n'okuba nti luggwa. Russia bamukoze buli kimu, bamutaddeko natti byagaana akyalwana. Abarasha babakoze buli kimu, banking system yaabwe yonna bagisiba. Babagana okutunda amafuta ne gaasi omundu mujuzi mwawulira basazaamu. Okitegeera tegukyayitana mu ggwanga lya Ukraine Abarasha bo tebafaayo bagamba aizulu fe tujja kusigala tulwana. Kati eggwanga lya Ukraine ne baliwa air defense system oba oli awulirwaneko, ne baliwa ebyokuwanisa ebyokubewala, ne baliwa zi F-16, ne baliwa sente, byonna abazungu nga babikola nga baagala eggwanga lya Russia lipowe. Bannange obusajja tebupowa, obusajja tebupowa. Kakati ekibaddewo babadde balowooza nti oba oli awo Trump kakikulembeddemu kinaagira wa babadde bakava okwogera ku ssimu omusajja n'agendayo kyeggwanga lya banne kwagala kulimalawo. America begiweddeko era in a latest move America ne Bulaaya bazzeemu ne bateesa ne bagamba nti tukoze tutya. Kasajja nga tekapowa kajja wa sente kajja ebyokulwanyisa. Omusajja akuba Ukraine muwulire kino, omusajja akuba Ukraine drone 100, 2, 3 buli lunaku. Emizinga gya ballistic egyo gya bbeeyi bannange okugikola okola ballistic emu bweti mizinga gya bbeeyi ebyokuwanisa Russia byakozesa bya bbeeyi naye buli lunaku yatapuwa.
ate talina nnyo bamuwa kubanga ng'oggyeko shahedi zeyajja mu ggwanga etibwa erya Ukraine rather mu ggwanga erya Iran ne ebitonotono atirale systems zeyajja mu ggwanga erya North Korea n'ebitonotono obaolyawo bye bakukusanga biva e China talina nnyamu yaabwe naye omusajja atapuwa kiki kati bibaweddeko ebyokuteesa bakyabiriko naye America agambye nti kakati we nkulembeza ekyokuteesa ono agenda boocha abamalewo now ekiriwo kyekino America n'amawanga aga Bulaaya bakirowoozezzaako era nga tebannaba kikonfaminga bagambye nti kakati ebyokuwanisa bye tuwa Ukraine nga tumulimitinga obutakuba nnyo wala balina bye bamu of course nga bikubako awala naye waliwo biri ebikubira ddala ewala ebyenkizo nga tebabimuwa nga tebabimukkiriza na bino byennyini bye baamuwa baamugamba nti kuba mu bbanga lya kilomita 7 kuba mu bbanga lya kilomita bwezi tibamulimitinga kati bagambye nti bannange bwetuteekambire kasajja akasajja kajja kumalawo abasajja kakuba kati kalinga akararuse ka Vladimir akuba buli kiramu kakati jukira wabaddewo ensinkano wakati wa Mars ono ye chancellor w'eggwanga lya Germany omujja ne president wa Ukraine alajja yinaga nti bannaye mututaase omusajja agenda kutumalawo mututaase kakati Mars nawuliziganya n'abakulembeze b'omu America n'abakulembeze ba Bulaaya abalala balabe bagenda kukola ki nabagambye nti ekyabadde mu weekend Ukraine ng'etuntumuka omuliro mu bibuga byonna kyakanze nnyo abazungu ne bagamba nti ono omusajja ebyokuteesa si byaliko kati tukube mukube naffe tukube mukube kyokka obuzibu bwe bayina mumpulirize bulungi obuzibu bwe bayina batya okumwenganga direct kituufu kale bayinza okuba tebatya naye batya okuleetawo escalation tebaagala mbeera kusajjuka ku Bulaaya bakitegeera kati Russia oba Putin afuuse omusoto oguli mu ntamu bw'ogutta tolya ate onaalira mu ntamu mutidde omusota kati ate era bw'oguleka muto baagadde bateese n'akasajja kagaanye kati ate bwe bagamba nti tukakube direct bakatya kati ekyokukola ki bali awo tebabijuwa naw ekiriwo kyekino nti balowoozeza ne bagamba nti oba tumusajja tumwongere ebyokulwanyisa ebikuba ewala Saba Minister Chancellor Germany yakikulembeddemu bamuyita Mars kati jukira nti mu mwaka gwa 2024 yali November America yakkiriza Ukraine okozesa long range missiles omuli tactical missile system gye bayita ATACMS kanti mukube munda mu Russia naye nga tekuba wala nnyo ATACMS yaddenga eri very accurate naye tekuba nnyo wala era Russia abadde agezaako kulabika Ukraine abadde agezaako okulabika nti alumba ze facilities eziri nadda ku border omuli Bryansk nga akozesa gundi ezo naye eno gundi ekuba mu kilomita nga 3 mailo 19 mailo 19 now baagala bayongereko ku range mu basobola okuba nti Ukraine mwasobola okuleka nti atuuka tutegedde nti balowooza nnyo mu kukkiriza system gye bayita Taurus kati baagala kuleeta Taurus ya mu Germany inkola ya mu Germany Taurus Olaf Scholz yabadde atuliza chancellor gonge litwire German yagenda maso n'okuleka nti awakanya delivery ya Taurus ekuba mu kilomita 5 cruise ya mutawana ekuba mu kilomita 5 naye Ukraine yali egisabye n'amawanga amalala nga gamugamba nti gibawe Olaf Scholz n'agaana kati jukira nti chancellor aliko omujje gwe bayita Mars yaliko opposition last time nga Olaf Scholz akyaliwo kati Mars agamba nti nga bwe nakuttemu tugimuwe ebisigadde tunaawoza naye tannaba kusalawo eno bagiyita low flying cruise missile Taurus ekuba mu kilomita 500 mailo 310 kitegeeza nti egenda kuba efuuse long range missile system gye bawadde eggwanga lya Ukraine tewali kyakuwanisa kikubawala mu kaseera kano mu ebyo ebigwa mu kika ekya missile bibawadde Ukraine abasajja bayitibwa abalasha balabudde mangu nnyo Peskov ategeezezza n'agamba nti singa mukola decision eyo egenda kuba dangerous move mwogezi wa government Dmitry Peskov alabudde agenti egenda kuba dangerous move tubawulira muteesa nti mwagala mbabwa Taurus ekuba eno mujja kutuulira embeera bweto bwetambula abajamani bagala kikulemberamu n'Amerika akirimu
baagala omusajja bamukkiriza omu Ukraine nti omusajja nga bwakuleetera bwe nnyo n'ayagala okuboogoloza nammwe mutandika okukozesa zino ezikuba ewala America nti naye akirowoozaako bongere okuwa Ukraine ebyokulwanyisa ebikuba ewala. Kakati ekimu ku byokulwanyisa kye batunuulidde ennyo ye system gye bayita Taurus KEPD 355. Eno cruise abasajja bayitibwa aba Germany be bagenda maaso n'okwegwata n'abasajja bayitibwa aba Sweden ne bakola air launched cruise missile gye bayita Taurus system ekozesebwa eggwanga erya German, ekozesebwa Spain n'eggwanga eritibwa South Korea newankubadde nga abaswedi mu project eno baalimu naye ate bo tebagikozesa. Taurus yemu ku missile system ezisinga okubeera accurate, ezisinga okubeera ez'obulabe eri air launched ate ng'esobola okukozesebwa ne ku ttaka ate nekozesebwa n'ebyombo ku mazzi. Abaswedi n'Abajamani bagambye nti bagenda maaso n'okuleka nti bagikola gwali mwaka gwa 2006 ne bagireeta mu service Taurus system. Naye abasajja bano Abaswedi n'Abajamani baamala emyaka egiwerako kubanga batandika okugidesigninga mwaka gwa 95. Eno project yali ya myaka 10 okudesigninga system gye bayita Taurus. Abazungu bagirowoozaako Germany nga kikulembedde bagiwe Ukraine musajja mumukube akiwulire. Kakati batandika okugidesigninga wakati wa 95 mpaka 2005 nga bali ku system emu emyaka 10. Taurus 2005 ne bagiproducinga 2006 ne bagireeta mu service. Ezituwa kilogramu 10 nga mu bina meters 5 na katundu kamu obuwanvu meters 85 yeyo. Kati erimu teknologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo. Bagamba nti kizibu nnyo okulaba system z'oba otegese okuzikwata. Ekozesa kye bayita turbofan engine edduka kye bayita 0.95 kitegeeza nti edduka okusinga ku sound bagisiba ku nnyonyi okuli Panavia PA 200 Tornado IDS Eurofighter Typhoon EF 1200 basobola ogisibako. Balina gye bayita Saabu JAS 390C Gripen McDonnell Douglas EF 18A Hornet balina McDonnell Douglas F15 Silamu Eagle. Ezo zonna nnyonyi basobola ogisibako akantu kano. Kakati bagamba nti ekuba nnyo target. Amaanyi g'eno missile gali mu kukuba kye bayita bunkers, hardened underground bunkers. Kati basuubidde nti babakkiriza omusajja omuyikuino ogikozesa egenda kuba esobola okuba airfields, egenda kuba esobola okuba command centers, ejja kuba esobola okuba ebifo eby'enkizo ddala omuli ne bunkers munda mu Russia. Abazungu b'ekyayi bagamba nti akasajja bwe tutakawemukwira kagenda kwokya eggwanga kalimalewo. Kati nabo bagamba Ukraine essaawa yonna ataddeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo baagala okukkiriza omusajja bamuwe ebyokulwanyisa ate nga bikubira ddala wala olwo Russia naye akiwulire kyakola banne bagenda maaso n'okuleka nti bakimutuusaako. Decision tennabakulabika nti ekolebwa naye tukitegedde nti n'Amerika akimanyiiko era akirimu. Bamutegeeza ddala bagamba nti owaayi omusajja katugira tumuwa. Russia bwali yagala okuteesa aliteesa naye nga ne Ukraine afunye kyasobola okukozesa okwerwanako bwe bitambula ddwaniro. С днем Великой Победы! Ура! Atuliriza wonna woli webale nnyo webalire ddala kujjukiza Uganda Halali Bureau kitongole ekivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa nga biri halali okula ebyokulya n'ebyokunywa kampuni baddamu kuyita bagamba nti batuukire basobola okukakasa byokulya nga biri halali kusa April Kagwa Road watandikira ploti 2 Dairy Gardens bakujjukiza bulijjo nti kozesa ebyo ebikakasiddwa nti biri halali kibeera ky'okuloba nga kiriko akabonero ka Uganda Halali Bureau akabonero ako keetooloovu mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu ojja kuba ku nooti nnyayo munnya 2335 61 ate gwe munafaliyo ng'onoonyezza omulimu gubuze omukisa guguno bannafe ba Prospark Investments Limited Kampala beetaaga abola n'abalenzi 40 abawala n'abalenzi 40 mwetaagibwa mugende mukulenga ba packers ba warehouse controllers ba cashiers ne ba data entrants mwetaagibwa ba supervisors mwetaagibwa okumanya ebisingawo kubera human resource ali ku note 7 8 6 8 7
49 okulya n'okusula kwa bwerere abakwetaaga babayise ba Prospark Investments Limited abawala n'abalenzi 40 mwetaagibwa mukolenga ba packers, warehouse controllers, ba cashiers ne ba data entrants okumanya ebisingawo kubira bannaffe bano ku note 7 86 9 note 7 9 okulya n'okusula byonna bagamba nti bya bwerere bannaffe abo bonaaba nate obatuukiridde. Tulina Prestige Majereni Osaji wa Mulembe bagamba nti Saji wa Mulembe omese emigaati alimu ekiriisa kizimba omubiri abagenda ku mikulu namwe mwekwate kusaba bakery akikiriza n'ofuna amagoba agawera ku maduuka ne supermarket okwetula eggwanga wali Prestige Saji wa Mulembe mu kikubo genda ku kyapa General Enterprises opposite ne Nambusi Arcade. Ate nga tugamba nti Pal FM osobola ogifuna obutereevu ku mitimbagano yaffe kaakano. YouTube osobola ogenda ku Pal FM News n'otugoberera buli kimu n'okiraba obutereevu nga bwe kitambula mu studios za Pal FM. TikTok teekamu Pal FM Radio buli kimu ojja kuba okigoberera kula kimu ku likinga ku sharinga no commentinga wabale tuuliriza ataddeko. Katukomewo ko wane waka nga tuvuddeko wakati mu kuwummulamu wona wosinze kuba nti okyataddeko ene Pal FM kula lya muntu wa bulijjo Kasozi Old Kampala wetusinzira okwabika nti ate tukuweereza katono nnyo tukomawo. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka okuzigula nyiga star emu star 2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya grams 2, 5, 10, 25, 5 ne kilo 1 ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 13 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14 nywa ku Kawampologoma okakasa